That this rule 196 gives me. What I am saying. Wabaddewo okusikangana omugwa mu lutuula lwa palamenti olunaku olwaleero ababaka bw'abadde batudde okukyusa bakulembeze n'abakiise ku bukiiko obulondoola emirimu gya minisitule ez'enjawulo. Entabwe evudde ku Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti John Baptist Nambeshe okuleeta ekiwandiiko nga ayagala bakulira akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti basuulibwe. Abogerwako ye Dr. Abedi Bwanika akulira akakiiko kano n'omumyuka we Joyce Bagala. I hereby withdraw the name of the Honorable Dr. Abedi Bwanika and the name of the Honorable Bagala Ntwatwa Joyce as chairperson and deputy chairperson of government assurances and implementation respectively. Kino olugudde mu matu g'ababaka ne bakisembera ekkuuli kyokka nga ekisinza okwewuunyisa nti aba NRM bennyini be babadde abasaale mu butaagala abantu bano kukyusibwa. I just wanted to take clarification from the whip that when you are a chairperson, you are also a member of that committee. Yes, while the rule provides for redesignating a member, you are withdrawing them from the leadership. But where are you deploying them in terms of membership? Bano babadde baagala Nampala wa gavumenti okuwa ensonga ebagobya okutuusa ku oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joyce Ssenyonyi lwategeezezza nga bano bwe babadde batatuuza nkiiko nti era tebakoze kimala okola ogwabaweebwa. Honorable Speaker, the Committee of Government Assurances has not been meeting, and we think that that's a very serious committee that has got to be active. Oluvanyuma Speaker asazeewo kino kikubweko akalulu era mu bwangu nakisalwawo nti Abedi Bwanika ne Joyce Bagala basigaze ebifo byabwe. You want to vote? You want to vote? The nays have it. Abamu ku babaka betwogeddeko nabo bakukulumidde Speaker okusalirawo aboludda oluvuganya gavumenti ku bakiise ne bassentebe b'obukiiko nga beewuunya ekigendererwa mu kino. Ab'otunuulira pate nga political party NUP eba n'obuyinza obulonda abantu n'okugyayo omuntu okusiza ku nsonga zaayo ze bayeesigalizza. N'olwekyo nnaku nnyo okulabika nti ate aba NRM bayingira mu nsonga z'opposition n'okwagala ogisalirawo. Ndowooza si kya bwenkanya era tekiraga buntu bulamu mu house eno. Kyo kiragidde ddala nti mu house wano tulina mu luzungu kituyita double standards. Kubanga tosobola kugamba nti opposition terina buyinza kukyusa abakulembeze aba committee zaabwe zeekulembera mu house. Mu ngeri y'emu Nampala wa gavumenti alangiridde obukulembeze obujja ku bukiiko bwa palamenti obw'enjawulo wabula ng'obukiiko obumu mu kiseera kino buliko bamyuka ba ssentebe bokka nga bassentebe tebannaba kutegeerekeka. Waliwo ababaka bawakanyizza ekyokuba ng'obukiiko tebulina bakulembeze mu kiseera kino tekimanya mateeka. Speaker akubiriza parliament yonna naye mu kakiiko aka committee chairperson aba speaker wa committee, so toyinza kufuna akakiiko akatalina chairperson. Kati obukiiko obutafunye bukulembeze abakulu mu kibiina ki NRM bakyetegereza amannya gaabo abatunuuliddwa era ng'ekinaasalibwawo kigenda kulangirira mu wiiki 2 zokka. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.